Waliwo abasingi gwange nasimako wansi nnyo nnyo nteekayo ebintu ebirala ebigumu kati guyinza otandikira n'okugamba akantandikirawo benne kati ebyange biralamu. Okay. Yeah. So kyazimba nga bwonkuba kolabo ekugattako kinene nange kitegeeza kale ku kyenda katolize Butanda Metro FM kanfula esimu nga 5 mukaaga tubate bana Uganda Metro wanji bebe ani kololo limbadde oni It is okay, you know, but it's just crazy. It's okay, you know, I'm not gonna say. People haven't called me, I'm going to go there. Asidiki Vokoz. Ogambo tata. Uganda banukuba chimuna. Nze tikoba. Sebo bali tuyibira bulungi. Bali kusiima tata. Moses radio Kyebakoze kyekiye. Bali kusiima. Kuba ku basajja abali bali nyumba kunenga tezibwa kukatyo ndese n'ogamba. Yeah. Nasi chansi wa mukuba nasa n'owabirawo ebyajja neriyuguumya. Okategedde. Era sebo sengana yabulirawo mu lwokando naye sebo yalaga amaanyi. Okitegedde. Era nzembera ku bikutu kuteresa inamu ne radio sebo linda bali kubonooza lwafulumya eggulo. Okategedde. Ekyo kikulaga nti Asidiki Vokoz omusajja w'amaanyi era aba atuula oluwandiiko oluyimba lw'eddala energy oba n'obwongo bwassaamu twakugamba essimu ogijjako tulaga nakawuka kakusaleko oba nokakoleka kya ddala kituuki ate seno okukakasa oluyimba olutyali waleese nkinsooke seko lufuuka ensonga wakaluka naye oluyitoloza lumadde mwaka tutayita mu nnaku ere nogayaza fasangati tuludugida budigisi n'ebibaala byentambula ebijjamu ebijjo watalukuba batalina kyatugamba ate sebo nzaliwe limagoga mugomula ekimenyeze mugatifu oluyimba era lukula bulungi tolaba nti kyalo lwatuseetala nga balubalanse nkakasa nti biri abiri mwena mugala enkwagaliza lisimira mu ngwakwogera ebyosinga okwagala ate tufunemu ebirungi byerereza kikonta kitumanya biri abiri mwenono oyinza okituteesa mukubako waka nekyekyo makula kuyanziza okay babiri basatu abalala akadde tekaliyo ow'ennaku ero azigiemu yazajja omwaka dakiika embaganda ba wangi taata Obirubbeni endogozi y'abavubuka ebulenga yesebu bamutima Asidiki Vokoz omuli omukuulira temuguulira owaayi tuli nemukubakeba mwena mwena ate mu studio mwena ne mukyakala ne nga naye bannanga Asidiki alina amaanyi Vokoz woliwe obibadde aliye nebikifere tumanyi esa obuyambi walienskin tatuwategera te wa Asidiki Vokoz naye tabategere wa Asidiki tolina kyosogamba tugamba kimuyitiriza oke mu birubbeni ebulenga kuyanziza alisi mu birubbeni bakola bwe batyo tolina kulwa nnyo ku ndaayi akayimba ndowooza at least kankwata ono kabaka wagisebo bali kuweereza ggwanga bali kusiima nze musawutambala Sulaiman Ssekobako gemanya gakyo yesebo erukalu omutambala ewaffe obutali musango kimwa ekivuko ekyamazima ekizinga lubatuwanise opanga ketwamudde mulasiti kyansi kati tulimu ekitoke Asidiki Vokoz yes taata taata bali kwasaganya nsonga bali kusiima munno ekyamazima omuziki gwe guli era gutambula entambula ey'enjawulo ekisooka wale tukyate nga lasiti kyansi kyatambudde mu ntambula ya ttaka naye ate ekisooka enzo nagivuddeko kubanga mu dakiika nga 30 nga wakata akayimba nagenda oli omwana akayimba konna nengamba tuliko kikali kugamba kyamazima managimenti eyo ngetemumalanyi naye ngekituo kiriweyo nze gunakutambala kume yesebo amina kale baba ngobi bwe gwesoose okuyita simuwulirangako ngobi naye kitegeeza kiba kyanjawulo omuwadde ekiddako gwasembyeyo tuveewo gwasembyeyo tuvaawo gwe bali kusiima sebo Masaka saidi chao Esebo
Yamazima oyo omusajja akubye endongo tetulina kye tumubanja. Eby'eddala akuba endongo n'ewunyanga omutima gw'ettaka. Ekitookera ddala enkoko lye zijjako ebyokulya. Zo buli wakuba endongo nga zikukkuluma zigamba nti divoka tubeeredde ki? Ate ayagala tulya ayagala tufe bufi. Jjukira bwe batuliza bbeezi. Obukanga bufuulwa emmere y'enkoko ng'ebadde esaanawo muganda wawe. Bajja n'okuba endongo ebyaddala amazima tugabeerewo yali ayimba. Alina amaloboozi gonna. Mukama Katonda yakimuwa. Wabula kamusabire Mukama Katonda ayogere muzimbulukusa naye afuukeko ow'amaanyi ennyo kuba kati awo waali si yeetaaga okubeera naye akimanyi mu mutima. Yeetaaga okubeera kungaba mweze rediyo sajja bakikuba ne bakigumiza ate nga kulanga ne sitayiro gy'atambuliramu eyo. Kamirendwa nkwate ne sitayiro si emu. Ebyaddala sazza kulya na kubala baana. Kakuberekereze munywanyi abakiriko bonna abaagala nnyo binga ku Yosefu Lubi. Oyogedde nga Profesa Bwemba bannamasaka mu bane waade. Kapapula walinga abuku toyinza ogamba. So tutunulye nga tudduka musajja ayogedde ku kya concert enteekateeka management ekiyinamu Inshallah omwaka guno. Inshallah. Abagamba nti Acidic Vokoz engeri gye oyimba okolima nnyo. Waliwo yangambye omwana Lupi ayimba ngulinako class lasi chance kati Wuno ali mu kukolima. Okolima oba oyogera kyaddala? Byaddala kyonna mwanya naye ize. Bakumenyako omutima? Akategedde. Oyimba omwana omuto. Acidic Vokoz tunakuva wano njagala kubuukinga ku Valentine's Day programire etya? Yosebo siriiwo nina shows nnyingi yajjudde dda egoyeyeza buto omuzadde nkwanjulira amasomero ageegulidde erinnya mu kugunjula n'okubangula abayizi ku mutendera gwa nursery, primary ne secondary ye Hope Junior School ne Hope Integrated Secondary School agasangibwa ekyetume mu disitulikiti y'e Lwengo ku Lwembalala. Hope Junior School tutwala abaana okuva ku baby class okoma ku kyomusanvu ate ku Hope Integrated Secondary School tulina on A level nga tusomesa n'ebyemikono mukadde kano okuwandiika abayizi kugenda mu maaso okuva ku siniya esooka okoma ku yokutaano era ng'abaana basukkuluma ku bannaabwe mu nkola y'omu kibiina kwoteeka ne bamulekwa baweebwa bursaries. Essimu tuli ku 0703 145 230 ne 0779 703 575. Mwebale kusiima. Yeah. Akategedde. Akitegedde. Akategedde. Ekyo kikulaga nti Acidic Vokoz musajja w'amaanyi era abatuula owandika oluyimba lw'eddala energy oba n'obwongo bwa ssaamu twakugamba essimu ogijjako tuyagala nakawuka kakusaleko oba nokakoleka kyaddala kituuki ate se nokukakati oluyimba olutyali waleese nkinsooke seko lufuuka ensonga wakaluka naye oluyimba olulala lumaze mwaka tutayita mu nnaku eno gayaga kasangati tuludugida budigisi n'ebibaala byentambula ebijjamu ebijjo watalukuba batalina kyatugamba ate sibozaliwo eri magoba mugomula ekimenyedde mugatifu mu luyimba era lukula bulungi tolaba nti kyalo lwatuse eddala nga balubalanze nkakasa nti 2021 mugala ekwagaliza lisimira mungu akwogera ebyosinga okwagala ate tufunemu ebirungi byerereza kikonta kitumanya 2021 ezo kituteesa mukubako waka nekyekyo makula kati nkweyanziza. Okay, babiri basatu abalala akadde tekaliyo ow'ennaku ero azigiemu yazajja omwaka dakiika embaganda ba wangi taata Mubirubeni edogozi y'abavubuka ebulenga yesebo bamutima Acidic Vokoz omuli omukuulira temukuwulira owaayi tuli mukubakeba mwedamwena ate mu studio mwene mukyakane nga naye bannanga Acidic alina amaanyi Vokoz woyi wewe bibadde aliye bikifere tumanyi esa uyambezitwa aye wayenskin tasosegera te wa Acidic Vokoz nesa basegera wa Acidic toyina kyokugamba tugamba kimuyitiriza oke mubirubeni ebulenga kuyanziza alisi mu birubeni abakola bwe batyo toyina kulwa nnyo ku ndaayi akayimba ndowooza at least kankwata ono kabaka waalisebo bali kuweereza ggwanga bali kusiima mutambala Sulaiman temanya gake esebo erukalu omutambala ewaffe obutali musango akimwa
kivuko ekyamazima ekisinza lukatuwanise obanga ekitoke twamude mulasicha kati tulina ekitoke asindiki Vokoz. Yes taata. Taata yo alikwasaganya nsonga ekyamazima omuziki gweguli era gutambula entambula ey'enjawulo ekisookawo tukyate nga lasicha yatambudde mu ntambula ya taata naye ate ekisooka ezo nagivuddeko kubanga mu dakiika nga 30 nga wakati akayimba nagenda oli omwana akayimba konna nenamba tuliko kikali kugamba omuzadde nkwanjulira amasomero agegulidde erinnya mu kugunjula n'okubangula abayizi ku mutendero gwa nursery primary ne secondary ye Hope Junior School ne Hope Integrated Secondary School agasangibwa ekyetume mu disitulikiti y'e Lwengo ku lw'embalala. Hope Junior School tutwala abaana okuva ku baby class okoma ku kyomusanvu ate ku Hope Integrated Secondary School tulina one A level nga tusomesa n'ebyemikono mukadde kano okuwandiika abayizi kugenda mu maaso okuva ku siniya esooka okoma ku yokutaano era ng'abaana basukkuluma ku bannaabwe mu nkola y'omu kibiina kwoteeka ne bamulekwa baweebwa bursaries. Essimu tuli ku 0703 145 230 ne 0779 703 575.